Mpuliriza, njagala tutunulire ku katono ku byafaayo by'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei. Yazaalibwa 19 ogwokuna omwaka 1939. Yazaalibwa mu kitundu ekya Mashhad, kyekyali ekimu ku bitundu eby'ebyalo mu biseera ebyo mu ggwanga erya Iran. Kitaawe yali Sheikh w'amaanyi mu nzikiriza ey'Abashiya. Era mutabani wono Khamenei bw'amaliriza okusoma primary, senior yamutwalirawo kusoma ddiini butereevu. So olwayingira senior esooka yatandikirawo kusoma ddiini. Yasoma eddiini mu Iran ne yeeyongerayo ne mu matendekero ag'amaanyi mu ggwanga erya Iraq. Kakati myaka egy'enkaaga nga muvubuka yeegatta ku kisinde ekyali kikulemberwa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ekisinde ekyo kyali kiwakanya obwannakyemalira bwa Shah Muhammad Reza Pahlavi eyali akulembera Iran mu kiseera ekyo nga wagirwa Abamerika. Era olwakaweefube wa Khamenei okuwagira Khomeini mu 1963 yakwatibwa omulundi ogwasooka ng'akwatibwa ekitongole ekikessi gavumenti ya Shah kye yali yekozesa, baabayitanga ba SAVAK. Kaakati ne bamukwata omulundi ogusooka nga bamulanga okwenyigira mu kwegugunga, okunga abantu abalala okwekalakaasa, saako n'okusaasaanya ebiwandiiko bya Khomeini ebyali bisekeeterera gavumenti ya Shah Muhammad Reza. Yasibwa emirundi egiwerako mu mwaka ogwo gwokka ogwa 1963. Oluvannyuma yasalawo okugenda mu buwaŋŋanguse nena asigala eyo ng'akolera wamu ne Khomeini okunga abantu mu ggwanga lya Iran okwetakkuluzaako obwannakyemalira bwa Shah Muhammad Reza. Mu 1979 okwegunga okw'amaanyi kwabalukawo mu Iran okukakkana nga gavumenti ya Shah Muhammad Reza esuuliddwa ku ttaka, era ekyaddako yenteekateeka eno empya okutandikibwawo mu 1979 mwe batambulidde n'okutuusa olwaleero nga babeera n'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo naye ng'asembayo waggulu ye Supreme Leader. Era okuva mu 1979 bakabeera ne ba Supreme Leader babiri. Eyasooka ye Ruhollah Khomeini 1979 okutuusa 1989, eyazzeeko ye Khamenei 1989 okutuusa olunaku lw'eggulo. Ruhollah Khomeini yafuga emyaka 10, ono abadde yakafuga emyaka 37. Ampuliriza, Khomeini bw'atwala gavumenti yasemberezaawo Khamenei mangu ddala mu gavumenti ye, era y'omu ku bammemba abaasooka okutuula ku lukiiko olufuzi olwayitibwa Revolutionary Council. Era Khomeini n'awa Khamenei ekifo okubeera minisita omubeezi ow'ebyokwerinda mu gavumenti yasookera ddala. Teyakomaawo, n'amuwa n'obuvunaanyizibwa okubeera imaamu w'omuzikiti omukulu e Tehran nga yalina okubuulira buli lunaku Lwakutaano. Kati obwo bwali buvunaanyizibwa bwa Ruhollah Khomeini, naye n'abukwata n'abuwa Khamenei kubanga yali mubuulizi mulungi nga mwogezi kayingo. Khamenei yabadde musajja mwogezi kayingo, n'olwekyo yamuwa obuvunaanyizibwa obwo. Jjukira, memba mu Revolutionary Council, amyuka minisita ow'ebyokwerinda, n'amuwa omulimu buli Lwakutaano nga muzikiti omukulu e Tehran yalina okubuulira, ate era n'afuuka memba mu paalamenti y'eggwanga erya Iran. Mu kaseera katono 1981 eyali pulezidenti wa Iran Muhammad Ali Rajai yatemulwa ne wategekebwawo okulonda. Khamenei ne yeesimbawo era n'akuwangula. Yafuga ebisanja 2 okutuusa mwaka ogwa 1989. Mu mwaka ogwa 1989 lwafundikira emirimu gye nga pulezidenti yasimattuka okutemulwa kubanga jjukira era obuvunaanyizibwa buli yabusigaza obw'okubuulira mu muzikiti e Tehran ku Lwokutaano. Kati olunaku lumu mu 1989 aba ali mu kubuulira oli n'aleeta akuuma akakwata amaloboozi naye nga bakatadde mu bbomu. Kati Khamenei aba ali mu kubuulira mu jjuma ku Lwokutaano,
bomu nebwatuka yali mukuuma kana akakwata amaloboozi bwe bwatuka yamuyisa bubi nnyo naye teyafa wabula yamulekera ebisago eby'amaanyi n'enkovu ku mukono era atuuse kufa ng'omukono gwe tegutambula bulungi ogumu omukono gwe ogwa ddyo gubadde tegutambula bulungi olw'obuzibu obwo bwe yatuukako mu mwaka ogwa 1989 kanzije obubaka buno bwe nkomawo tutandikirawo 89.2 FM kakanda aligaba ku mwalo agatusimanya empeerezaayo namwe mwebale nnyo mwebale ddala Robert Wamala Lumanyika age enteeseganya zikyalina amakulu oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Ayatollah. Kakati kankuddemu bwe nti mu by'obufuzi ebyaddala eby'ekisajja kikulu era ebiri ku ddaala erya waggulu teba kusalawo kwa kukyamuukirira muzungu kyayita emotions biba byabufuzi byakyana kito mu by'obufuzi eby'ekika ekyawaggulu tewaba kukyamuukirira embeera ne bwejja nga nzibu oyina okusigala ng'oyimiridde n'olwekyo enteeseganya tekikwewuunyisa ng'olabye maaso eyo nga bazzeemu ne batuula era tonawulira Iran ng'egamba nti ezisazizaamu kyokulabirako kyenjo okuwa Bahamas abakulembeze baabwe bameka be babatidde naye ne batava mu nteeseganya genda ku Hezbollah mu Lebanon ne babattira n'omukulembeze ow'oku ntikko neera ne bagenda maaso mu nteeseganya ne batuuka n'okukaanya kukuteeka wansi ebyokulwanyisa ne Isirayiri. So buli kimu kisoboka enteeseganya zisobola okuddamu yadde Ayatollah Ali Khamenei attiddwa n'olwekyo eryo ssomo kkulu eri ebyobufuzi nti ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu si kukyamuukirira embeera bwejja kyekikwawula. Martin Luther King yagamba nti the standard measure of a man is where he stands in times of inconvenience, nti ekipimo ky'omusajja ekituufu yengeri gy'oyimirira mu kiseera eky'okusoomoozebwa. Kasita obuguumirira mu mbeera ey'okusoomoozebwa okusinziira ku Martin Luther King Jr. oba omaze okugwa ekipimo ky'okubeera omusajja omutuufu. N'olwekyo abantu bano mu sisitemu ya Iran oyina okukkiriza nti si ba bulijjo bali sophisticated. Bino bina bibakoleddwako naye tonnabalaba mu mbeera yakubuguumirira. Ku byenjogedde tonnalabawo kiraga kubuguumirira mu buli kye bakola. N'ennwana gye baalwanamu olutalo olw'ennaku 12 omwaka oguwedde tewalabawo mbeera yakubuguumirira. Batwala ekiseera ne balowooza ku kiddako n'ekirina okukolebwa kubanga kye bakkiririzaamu kinene okusinga abantu sekinoomu. Mu psychology waabwe batyo bakkiriza nti kye bakkiririzaamu kinene okusinga omuntu sekinoomu kubanga oyinza okufuna obusungu obwettumbiizi ate ne bukozesa ekiviirako n'okusaanyaawo ne byosigaza. Kyekizibu ky'okukolera mu kukyamuukirira. Olw'ekyo njagala tukiyige nti okukyamuukirira kintu kya bulabe nnyo eri omuntu alina ddala mu byobufuzi. Ani wano mulala Dewu Nyanzi agambye etya naye tulabyeko abamu ku bannansi ba Iran nga bajaganya olw'okuttibwa kwa Ayatollah. Tebasobola kubulayo abadde tebaagala bukulembeze bwa Ayatollah kubanga tukirabye mu myaka gino nti ozoolaba abantu nga beegugunga mu Iran nga bakwata n'ebipande bya Ayatollah Khamenei nga bagamba twagala oveeko. Mu kwekalakasa okubaddewo mu Desemba ne mu January ebyo tubirabyeko. N'olwekyo ekyo tekisaanye kwewuunyisa muntu yenna. Bampuliza obubaka omwo bungi nnyo naye olw'obukulu bw'ensonga munsaasire nsooke nzireyo ku mulamwa bye nabateekedde obubaka nja kuba mbuddira obudde nga bwe bunaaba butusobozeseza. Otugenda mu kuwummula mbadde kubira tooki mu bulamu bw'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei 89 afundikira obwa pulezidenti bwe naye ate n'asimattuka okutemulwa bwe batega bbomu mukuuma akakwata amaloboozi nga ali mu kubuulira mu muzikiti. Omwaka ogwo gwennyini
June 89 nga Khomeini afudde ku lunaku lwerumu Assembly of Experts etuula ne munondo okufuuka Supreme Leader. Mu kusooka waliwo abaamulabanga omunafu era tebamusuubira na kumalako myaka gino, naye mu kaseera katono nga afunye obuyinza yenyweza. Abantu lwaki bamubuusabuusa? Khomeini yagenda okujja okufuuka Supreme Leader ng'erinnya lye ddene nnyo ate nga lyasensera emitima gy'abantu ng'omulwanirizi w'abawejjere. Kati Khamenei agenda okujja ng'engatto z'ayina okutuulamu okulinnyamu okwambala nga nnene nnyo ky'ekyamazima. Kati abamu ne babuusabuusa nti ddala engatto ezo anaazigyamu, naye tewali kubuusabuusa, ffenna tusobola okukkaanya nti engatto mu myaka 37 Ayatollah Ali Khamenei agezezzaako okujja mu ngatto za mukama we ate ng'era yamwesiga ennyo Ruhollah Khomeini. Okumu kusoomoozebwa kwasanze mukama we kwataasanga. Mukama we yajjira abantu bonna baali bakoye obukulembeze bwa Shah, era enkola eya sisitimu eno ne bajaniriza nga tewalina kukkirizibwa kubuuza bibuuzo. Khamenei bwajja bintu bingi ebyali bitandise okukyuka ng'abantu batandise okubuuza ebibuuzo ebiwera era nga batandise n'okusaba sisitimu ereme kuvaawo naye ebeeremu ebikyuka. Kati n'obeera n'ebisinde bya mirundi ebiri ng'oyina ba reformists abagamba wabeewo ebikyuka ne ba conservatives abagamba atusigale nga Khomeini bwe yatuleka. Kati ye Supreme Leader ng'okwo kusoomoozebwa kwe kubanga bonna bantu bo naye olina okutambula nabo. Era yafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi mu 97 Muhammad Khatami bw'awangulwa president ng'ava mu kisinde kiri eky'aba reformists n'ayagala okukyusa ebintu bingi mu Iran. Khamenei yalaga obukulembeze n'akkakkanya Muhammad Khatami, ensi n'agizaayo ku conservative values ez'omugenzi Ruhollah Khomeini, era sisitimu ne bagizimba mu ngeri ey'okuleeta abakulembeze abatagenda kunaabulula sisitimu eno. Oluvannyuma kwe kulaba nga Engineer Dr. Mahmoud Ahmadinejad azze ku bwa president ng'atambulira mu bigere biri eby'aba conservatives, era abantu abasinga okwekalakaasa mu bukulembeze bwa Ahmadinejad baali abo ba reformists abaali bakkiririza mu birowoozo bya Muhammad Khatami oli yawangula bwa president mwaka gwa 1997. N'olwekyo obwo bwe badde obukulembeze bwa Ali Khamenei bubaddemu okuyuguumizibwa awaka ne wabweru nga Isirayiri emuteekako akazito, Amerika emuteekako akazito, so nga ate ne banne mu kyondo kya Buwarabu babadde n'okugugula n'okuwera. Bw'olaba eggwanga nga Saudi Arabia babadde kumbira nnyo naddala mu lutalo mu ggwanga erya Yemen, nga Iran ewagira Abahouthi ate nga government ya Saudi Arabia ne banywanyi baayo bawagira government ya Abahouthi gye bajja mu buyinza.